Okulondebwa kwa Felix Kaweesi abadde amyuka Ssaabaduumizi wa Poliisi General Kale Kayihura ng'asekamu wa poliisi kigendereddwamu kutereeza kifaananyi kya poliisi mu bantu. Gye buvuddeko Ssaabapoliisi abadde yatuuzibwa ku kazito okunnyonnyola eggwanga lwaki basajja be bakozesa amaanyi agasukkiridde. Inspector General wa Poliisi General Kale Kayihura yakozeemu enkyukakyuka n'annonda okubeera nga nze omwogezi ow'ekitongole kya Uganda Police ate n'okwanaganya emirimu gyonna egikwatagana ku nsonga z'okukolagana n'abo bonna abali ebweru w'ekitongole kya poliisi. Omulimu guno nagutandikiddewo ate nga gwongereza ku mirimu emirala gye mbadde nkola. Ekigendererwa mu kino kulaba nga tutereeza engeri ki gye tukolaganamu n'ebitongole ebirala mu nsonga z'amawulire agakwata ku kitongole kyaffe. Kaweesi kati asembegere bya Komisona Fred Nanga agamba okulondebwa kwe ku kifo kino kukulu nnyo n'ekigendererwa eky'okutereeza kifaananyi ky'ekitongole. Kino kigendererwa kulaba nti tweddaabulula mu ngeri emu ey'enjawulo kubanga public relations ye face oba amaaso ag'ekitongole era kwe tulina okutandikira nga twetereeza mu kaweefube waffe we twayise okwegogola mu nkola yaffe ey'emirimu. Kale nno ekyo kyakoleddwa era emirimu gitandikiddewo. Ng'engeri y'okutandikirawo emirimu gye, Kaweesi yagambye bakoze okunoonyereza ne bakisanga nti munnaabwe Maseko Benoni ye yali avuga kabangali ya poliisi eyalabibwako ng'etomera omuntu muna FDC Dr. Kizza Besigye lwe yava mu kkomera. Omusirikale oyo tubadde tumunoonya era njagala okwebaza ab'ekitongole kya Professional Standards Unit olw'omulimu omulungi gwe baakoze ne bazuula omusirikale. Kino kyongereza ku kye tuze tubagamba nti teri muntu yenna agenda kuttira ku liiso. Ffe ng'abasirikale teri n'omu agenda kuttira musirikale ku liiso singa akola bubi omulimu gwe ng'ayonoona erinnya ly'ekitongole ate n'okulaba nga adibaga emirimu gyaffe nga bwe gyandibadde gikolebwa. Ekyo tukikoze era tukyakikola yataddewo kaweefube mu amaanyi okulaba nga tukitereeza. Mu ngeri y'emu ye Fortunate Habyala okuva mu kitongole kya poliisi ekikwasisa empisa ki Professional Standards Unit agamba tebalina nsonga lwaki baba babikkirira omuntu yenna amenya amateeka. Ono kati asabye oyo eyatomerwa Masiko aveeyo olw'ensonga bo balemereddwa okumuzuula. When we got them to help us with the footage, it was available to us and we had to scan through to be able to identify the driver, the vehicle, but we have failed to identify the victim. The driver who was driving that truck on that day is available here. We're going to parade him before you. But like I has called upon you, we need you to help us and encourage that victim to come up and give us a statement. He might be worried or fearing that he will be victimized. I want to assure him that he won't be victimized. And whoever has any issue he has with the unprofessional conduct of our officers, please come up to PSU and inform us. We shall not protect any of our officers.